Bakkansala ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Lwengo bakubye ebituli mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2023-2024 gye bagamba nti tematiza olw'ebintu ebyakagibwako omukono nga bikoleddwa ate okuleetebwa mu mbalirira eno ng'era balina okubikolako. Omusasi waffe alina ebisingawo ku nsonga eyo. Embalirira n'essomeddwa ebyensimbi ku disitulikiti y'e Lwengo Innocent Kanyesi mwana okulidde ebimu bigenda okukolebwa. Bakkansala nga bakulembeddwa mukansala Isa Bukenya owa Kinoni Town Council bagambye nti kyenyamiza ebintu okuli enguudo n'amasomero ebyakakolebwa ate okubiteeka mu mbalirira eno kyagambye nti ng'amalya ga ssente. Tulina oluguudo lwaffe Nakalembe road, Kinoni Nakalembe road lwawedde okukola kale ku ssaawa ya leero baluzizza mu 2024 nti lugenda kukola ki lugenda kukolebwa kakitegeeza nti waliwo okulimba kwaki kw'amaanyi. Osanga wansi fulo ebintu bataddewo sibye bw'otuuka ku malwaliro ekyo kifumba mu ki abazinga bagenda mu lukiiko lwa waggulu luyita district committee anokolera ebintu bino kuba bifiriza enkulaakulana ya disitulikiti. So n'olw'ensonga eyo bajeti eyo yeetaaga okuddamu okwekennaanya ennyo era nsaba bakkansala bannange babeere beegendereza nnyo nga tetunayisa bajeti eyo ekiseera nga kituuse. Ate banno okubali Kyanuka Ahmed Ali ne Anit n'abalira n'obasonze kwebiteekeddwa okulira ombalirira omwaka gw'ebyensimbi ogujabula ebala okusonzebwa ku mbalirira. Naye ekituusinga okutuluma kwe kuyisa bajeti ate n'ebintu ebiyisiddwa kati ng'omwaka guno mugaa nti eddagala teririimu mu malwaliro naye ate n'omwaka bajeti muddamu okusoma bajeti endala era nga byebimu byebyo ebikomyewo nga temuli ddagala abantu bafa ne bakomyawo nga balaga nti mwakiyisa ate eddagala eritabeeramu kituluma nnyo. Bw'otunuulira mu layout ebyatuweereddwa walagibwa nti emirimu egimu giri ongoing gigenda mu maaso emirala gyaggwa era ne gibeera ne commission ne giba nga gyali commissioned naye ate nga council yo tefunye buyinza bwayo oba tefunye council mandate okulabika nga egoberera ebintu ebifaananako bwebyo. Embeera nevuddeko akulira abakozi okusaba abakansala okuba bagumiikiriza ne bategeeza ng'embalirira esomeddwa bwetali yankomeredde nga bakugitwala mu komiti eyongere okwekennenyezebwa. Tewali kintu kyonna kiyinza kukolebwa mu district nga tekiri mu policy statement ki n'olwekyo tubasaba mubeere nga bagumiikiriza era nga wembadde kubanga tewaliwo policy statement esinga eno muki okulu. Embalirira eno yakumala obwo bya Situmbusato ng'esomeddwa ku kitebe kya disitulikiti. Florence Tumpende yakusakidde eggulu lino. Profesa Mondo Kagonyera wabudde gavumenti kale katusooke tunywemu ku lwendo lw'amazzi ate oluvannyuma nkomewo n'ensonga eyo eya Profesa Mondo nga wabula gavumenti ku by'okugulira abayizi emmere.